ebyembale abatuuze beedimu okusasula emisolo wozatimbale yembeera eyaviiriddeko Mbale okuba nga afaanana bw'atyo yabadde Jude Kasasiro. Abatuuze bagamba nti babadde abolinga emisolo engeri gye batategeera ate abamu ku basuubuzi balaba bu bizinensi bwabwe butono nga basasula emisolo ejikira ku bali eri abalina bizinensi ennene kati ne beediima naga tetujja kusasula Kasasiro kwe kufaanana bw'atyo. Naye ebintu ebimu abantu tuliga okubyekwatirako kandi abadde mpita ekiro sikyayitawo wano ku Buganda Royal omanye ko eriva kuli ewakaliga neri kusuula ku Sema oba yebesema ko Kiro Road erikirire kuva Mengo nerigenda obuterevu ku Lubaga Road nerikirira ku Nabunya waliwo akakuba kakayita ku University mulimu intana zennyini bana Mengo si kye kibuga kyaffe ekibugo kyawo kya Buganda kibuga sebo kyabyafaayo nnyo enekati akoliyale akakubo twana badde tukakola nekukirira ku university eyo akakubo sikawanvu wonna newalabika nga waliwo eroliiti naye obusi buvunaanyizibwa bwa gavumenti y'Emmengo webiba biganyo babibaddewo ate erage ki gavumenti y'Emmengo erina causes zirazi ziri national tugenda kudduka misinde sente bagenda ziwa Mengo naye kakati obuvunaanyizibwa bw'enguudo giri sponsored by Buganda Land Board naye initiative yavaawa Ssaabasajja Kabaka era Ssaabasajja tumukonna mu sitambu naye kati kino ekyenguudo ebitongole ebikozi bya sente Emmengo birageko tebikkirizibwa gwokola oluguudo olugenda ewuwe Makindye okuva ekibuye naye mu kizungu eri waffe wenna tweyiwawo kolansi ani abagambye enguudo z'ekibuga Kampala tweyiwamu ffe kolansi ekinnya kisazo esebo KCCA zivunaanyizibwako si gavumenti y'Emmengo. Oluwalo lukola ki? Oluwalo lwaki? Lwe muwaayo mu Buganda. Ebyo temubireeta ate kutujja ku mulamwa. Kati enguudo waliwo ekikyamu Mmengo ali muki? mu Kampala. Ani avunaanyizibwa kukola enguudo za Kampala? Jennifer Musisi. Kati lwaki ate muziteeka Katikkiro wa Buganda? Mwami Kitaka. Ebbaluwa yeru. Lwaki atufugira kuli mmoto. Kati enguudo ez'Emmengo n'agamba eriya tigenda weerage buvunaanyizibwa bwaki bwa KCCA. Singa ogenze ku Bulange n'olabanga we wabomose awo tuvume mu Bulange munda n'ezo enguudo zonna buvunaanyizibwa bwaki tuwa omukisa anti nyala mukona agulabe atunudde eri yogera sebu okuva Bulange eyalekebwawo Ssekabaka Muteesa mwayongerako ki kuki kiwulidde baddaabiriza Butikkiro yaddawo eri enju gye baleka nga yonna envundu kati teri si nnungi ani gireka nga nvundu mwazimba Bbugwe Masengere twayongerako ki tolaba Masengere Eseka Masengere Eseka tolaba twekobebwe yaddizibwawo lwaki okibuukako nkugaye Masengere Eseka wano walabuza Eseka ki Eseka ki tairo ebizinya zigira obulagajjavu bw'abali ba constructors ndi musajja Muganda neddira mpeewo naye leader alaga by example tinakoze kino nenkola kino Katikkiro wa Buganda oteekwa okuzuukusa ebitongole by'Emmengo ne bibeerawo emirimu egimu egikolebwa tutegeeragana tusanyuka nga Kabaka agambye obwo busaala tajja kutwala ali bulungi that's very good Kabaka w'e Buganda yagaba tebamugabirira ebyo
era wadde emimuruka egavumenti gyemuwadde okugitambuliramu obutagitambuliramu kubanga alina ezize naye ebitongole nga kyetuli sure nti Buganda Land Board kiyingiza butitimbe bwa ssente tuteekwa okulaba accountability. Ekigambo bwerufu is not just words, ebikolwa. Naye bataddewo ebintu lwakuba gwe tobiraba. Bataddewo amatendekero, Buganda Royal Institute, zava wamwe nakawuka ezagiteekawo ezo. Buganda Royal Mutesa Royal University. Amasengere ngambye tezava nakawuka. Era abantu babe amasengere ngambye tezava nakawuka. Ati kingambye ziri masengere si masengere si najogera tekubadde kulangira nkimanyi nti masengere mwateekako kyenvudde sijogerako gye mutateekako gye nkubuuziza nti sente z'ogamba eziva eri zirina ebirala byezaakola eno oli headmaster owaki ow'essomero eyo nze ndi munnayuganda alaba omuntu akoze ekirungi nenkisiima ne mugamba kino yakikoze nekiri naye kino ky'omugamba okukola si kikye naye era wabawo ekintu nga si kikyo naye ng'obuvunaanyizibwa bwakyo okusiimibwa oba okuswala nga kuba kukwolekedde. Twagala okuyita gavumenti ekyokumala ekitatimenti kati bw'otunuulira awo wonna kyenkana abagenyi Buganda beekyaza abagenda ku university babeera ba Buganda. Naye twagala okukoola KCCA ekkubo eryetoloola olubiri lwa Ssaabasajja ekkubo bizibu oba lwa Katumba Wamala oba lwanigwe wagambye lwa KCCA oba lw'ekitaka ekkubo eryetolodde olubiri lwa Ssaabasajja kkubo bizibu. Kati alina kkoowoola Lord Mayor ne kabineeti ye. Lord Mayor tubadde tugamba mutandikiraawo oba naye tulutwale nga Ring Road tuleme kukuliriza nnyo lubiri kubanga Ssaabasajja Kabaka aluyitamu n'omulundi gumu mu mwaka naye abantu abasinga obungi ffe abantu aba bulijjo ffe tulukozesa whether iwe Muganda Munyoro Omukiga ffe tulukozesa n'olwekyo KCCA eteekwa otutaasa nga bannayuganda bakozesa oluguudo olwo. Robert Mutebi inina muŋoona otusanze twogera ku nsonga za Buganda katono nga tugamba nti ssente ezikuŋŋaanyizibwa Buganda Land Board n'ebitongole ebirala nga tetuziraba tuweeyo ka komenti katono teziraba nga zizze mu bantu tuweeyo ka komenti katono olyoka ogende ku Nansana Wakiso Namuŋoona kiyimirire kiti eyo genda mu maaso. Neyanza nnyo neyanze goba mwana w'omwami yabatandiseeko yomengo bannange mbalamusiza nnyo mwenna abali mu studio nammwe abalabi baffe aba So TV. Eyo nno ensonga nkulu eyo ensonga nkulu kubanga Katikkiro yajja oba oliawo n'ensonga Ssemasonga 5 zagamba nti ze zirina okutwala oba okuzza Buganda ku ntikko era ensonga ezo Ssemasonga 5 ku maiden speech ye nga yakafuna obwa Katikkiro yazoogerako era n'atandika ettoffaali lye yali asanzeewo nga Oweekitiibwa JB Walusimbi alitandiseeko ne balitandikako ne libeerako we lyakoma. Ebibuuzo ku ttoffaali bikyali bingi ssente mmeka ddala ezafunibwa mu ttoffaali zaakola bintu ki naki tulaba ekintu kimu kyoyinza okwogerako nti zaamaliriza Masengere obuwumbi obusukka mu 6 bwamaliriza afulo ya Masengere eyo eyali esembayo ebyo byo ebibuuzo byasigala bingi nnyo osayidi awo. Buli lunaku olwokubiri babeerayo ne kye bayita luwalo lwaffe abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo abakiika emmengo mwaka ku mwaka buli lwakubiri mu wiiki ne batwalayo ssente okuva Magombolola okuva ku byalo okuva Miruko okuva mu buli mutuba na buli kimu kyoyinza okwogerako ezo zo ne bagula certificate buli muntu agenda okwanjula alina ebintu byagula emmengo bifaananyi ebiki byonna ebyo byonna biyingiza ssente emmengo ng'ogyeko ekyo tetujja kukirumamu n'emisinde gino gye bagamba egya Kabaka egyo gyonna giyingiza ssente. Actually abantu bangi abavujjirira emisinde gya Kabaka n'ebintu ebirala tetulumba oba nkuluza oba ki naye twogera kye mwogeddeko ekituufu nga bwe kiri nti emmengo
Emmengo yo ekuŋŋaanya ssente z'otamanye muwendo. Kumpi buli kantu Emmengo bakasasulira nti n'olwaleero wenjogera kati wiiki ndowooza eno ekizimbe kya Muganzirwazza mukimanyi ekiri ekatwe batandise okusasuza abantu paakingi era togendayo ng'olowooza nti kyabwerere kati okupaakingawo kati nawo olina okusasula okulayika nti oyingira emyoleso ogw'omulubiri ogwo omwoleso ogubeerayo nga ogukulembera amatikkira nagwo abantu okuyingira abantu abaexhibitinga oba aboolesa nammwe abayingira okulaba mwenna musasula kwegamba buli kantu kwoyinza okwogerako Emmengo nga eyandibadde taata nti yazza mu baana wandibadde olowooza nti waliwo ebintu oba oliawo ebyenkizo bye bateekawo okuyamba ku bantu bwe tugenda ku kyokugaba basale nakyo kirimu ebirumira bingi nti oba oliawo basale ziyinza okuba zaafuuka z'abaana n'ebyana oba zaafuuka za mwana wa gundi abatono abazifuna ate bwe tutandika okutaganjula eyo tuyinza okuba nga tulumbye ennyo naye ekisinga obukulu kiri nti otandika okwebuuza emisinde gya Kabaka bwe gibeerawo gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 waliwo ssente oba oliawo mutanda zaaweereza ku mulamwa oba ku kozi eba eteereddwawo fistula sikosero kati ku luno tuli ku AIDS siriimu Ssaabasajja Kabaka akwatako omutemu ogumu n'aguzaayo ekyo tetujja kiwakanya era ekyo kirungi naye era ekituufu naye ate bw'otunuulira ennyingiza nnyingi eziyingira ojja kwebuuza nti zikola ki naye bajja kuddamu ekintu kimu nti zirabirira abakozi ab'Emmengo oba ab'Obwakabaka bwa Buganda n'ebiringa ebyo naye ng'ebisinga Emmengo zibeera donations bwe ziba mmotoka baba bawowi kati baminisita bafunye emmotoka abo abatono pulezidenti bye yalagira babeere baminisita b'Emmengo naye emmotoka era pulezidenti ye yazibawadde kaakati osigala weebuuza ebibuuzo bingi simeze ate sirumye naye njogedde reality njogedde ekituufu ekiri Emmengo bw'onoonyayo nti zaakola kano gwe kandage nti zaateeka ekitaala wano zaakola kino kubanga n'ebibumbe byennyini ebyebika ebiri ku Kabaka njagala ab'ebika bennyini bye babyeteerawo bwe tugamba nti kulongoosa kino na kino na kino bakwagalana n'abagagga abalala be bayitibwa era ebeera press conference nnene nnyo ebayita okulabika nti ate batandika okubasoloozaamu ssente yeeyo Mmengo gye mwogerako naye omulamwa ssaawa zino guli ku ntambula ya bidduka era abantu baffe abakozesa ekitundu kino ekya Hoima Road anzize okubabuulira butya bwe muyinza okutambula naye ng'ekisinga obukulu ekindeese wano kwe kubayamba okubawonya okugibwako ssente ezigibwako abantu ababa bakoze ensobi wano nga abazibajjako be basirikale bennyini aba traffic abasibwa wano ku luguudo okulabirira entambula y'ebidduka enkyukakyuka nnyingi nnyo ezigenda zikolebwa ku luguudo luno buli kumpi mutendera ogutuukawo wabeerawo enkyukakyuka ezikolebwa buli mutendera gwe batuukako babeera n'enkyukakyuka ze bakola wano naye wakati mukola enkyukakyuka bakola diversions ez'enjawulo naye mu diversions ezo ze bakola ate abantu abatamanyi luguudo luno mwe bakolera ensobi wakati mukola ensobi bafuuka akatego ak'amangu ak'abannaffe bano abamwambala byeru abasirikale ba traffic abangi ennyo abateekebwa ku luguudo luno kati nga bwolaba ssaawa zino ezo z'emmotoka kaakati eziva mu bitundu eby'ennansana oba katugambe Hoima Road zirina kuyita mu ttano wansi ne ziba nga zigguka wano ezigenda mu bitundu eby'emasanafu ziweta nga bw'oziraba bwe ziweta ezigenda e Kampala nazo oziraba ziweta nga bwe ziweta kaakati waliwo enkyukakyuka eyakolebwa wano nti motoka eziva e Kampala nkiddamu tezirina kulayika nti ziyita mu ttano n'emu eyateekebwa wano katikati gwe wenna ava e Kampala bw'otuuka wano olina kuleega buleezi n'ogenda mu roundabout ey'emasanafu n'ogenda mu ttano era roundabout weeri eyo ey'emasanafu kakati bw'otuuka emasanafu ate olina kuyita mu bridge wansi mu lutini onoyita mu bridge wansi ate n'oweta n'oddamu n'okavuga buto n'okaleeta eno ensobi ekolebwa eriruddawa nti abantu abasinga bwe bajja tebasoma bupande obwo nga bw'obulaba obulaga Nansana Wakiso oba Entebbe Busega tebabusoma ye bwajja ate bw'atuuka wali walaba ewatali we bataateeka bigoma aweta buwesi n'ayagala okuyingira mu ttano eno okulayika nti agenda e Nansana kubanga akagendo kawanvu nnyo kajja wano okulayika nti okatwala n'okakuba emasanafu waliwo ka distance akawerako ddala abamanyi oluguudo luno kaakati abantu abatasomye wano ye kyakola aweta buwesaawo nga wolaba takisi we zituuse n'adda mu ttano kaakati mu ttano wakati bannaffe abasirikale bo we bagumbira oba tobalabye bambadde ebijakati bya bbulaaka n'ebiringa ebyo we bagumbaawo gwe wenna akoze ensobi ne kakutanda n'oyita mu ttano ng'ogenda ku Hoima Road awo we bakwatira
tebakuggyako pamiti tebakuggyako kirala oba okoze ensobi mu kuvuga ekidduka era kyoba olina okukola kubeera kutawuka kwata mu nsawo n'ojjayo kwolina kubanga wali bateekawo ebigoma ebyawula mmotoka eziva Busega okulabika nti zigenda ku Hoima Road ngera bw'olengera kakati gwe awo otuukawo ng'oli mu fiksi ng'oli mu katu kubanga oba tosobola kuweteraawo kwegattira direct kuziva Busega olina ate kuyiikiriza bannaffe abava ku Hoima Road n'oba nga oweteraawo kati awo bakwatira awo kafuuka katego kaabwe we bateeka akamasu buli mmese etagala we bagikwatira era kyoba olina okukola kusasula ssente kati obukwewala ekyo gwe ali ku Soul TV njagadde nkulabule era nkuwabule butya bw'oyinza okutambula bw'oba nga tosobodde kuyita ku luguudo luno ng'ogenda ku Hoima Road ng'osobola okwakisesinga oluguudo lwa Sentema Road ntegeeza olwo luyite Masanafu Lugala ne lugguka ku nkulu ng'eya Northern Bypass bw'oba tosobola kikola manya nti bw'onaatuuka wano toyita mu ttano genda olege ogw'emasanafu ate odde Buzzi weewale okulabika nti akasente ko kewakedde nako ate oba okawaayo mu ngeri bw'etyo eya ekyeyonoonere jamusi mungi wano asijja kulimba nti waliwo omugoteko gw'ebituka gwonna gw'oyinza okulabika nti oyogerako okugyako bannaffe abava e Busega abendaba abali obubi ddala kubanga kati motoka nnyingi ezikozesa ekitundu ky'oluguudo ekyo wano beewalawo olw'okuba nti beetooloola nnyo abasinga bakozesa ruuto eyo Busega kyova olaba nti mu kiseera kino Namuŋoona oluguudo luno olugguka e Kasubi teruliko motoka zonna zoyinza kwogerako olw'okuba nti abantu wano basalawo abamu abakitegeera okulabika nti balwewala era wakalu ddala sijja kugamba nti weetagisa n'eddakiika emu oba bbiri okulabika nti otuuka wano kujjako gwe ave nansana emmotoka zigenda kusibamu awo katono nnyo ng'otuuse mu bitundu ebya Jenina n'okutuukira ddala wano kubanga waliwo motoka we zigattira oluguudo balufunza leeni emu bagikola mu kiseera kino kakati eziva e Busege okugenda ku Hoima Road awo wezigattira kati mu kugatta okwo waleetawo oba wabeerawo akanyigo akatonotono akojja okusanga era ng'ojja kagumiikiriza kubanga gye bujjako awo ate kabeera k'amaanyi eddala n'olwekyo olina kubeera bubeezi mugumiikiriza kugwe ava mu bitundu ebya Hoima Road kubanga mujja kwegatta awo era motoka ndaba ziyimiridde ddala ate zitambulako ddala eziva ku Busega okulabika nti zigenda ku Hoima Road nammwe abava enansana okulabika nti mujja wano ate awo we mugattira ne muba nga mulwisibwamu olw'embeera Busega nkugambye ekintu kimu nti nga okozeseza Northern Bypass ate ogenda kulaba nga motoka zo ziyimiridde ddala ate zitambulirako ddala n'omulundi n'ogumu olw'embeera eno eriwo nti wano bwe basibawo kakati okuviira ddala wano okutuukira ddala kumpi ku nkulungo eri eye Masanafu olabira ddala nga wonna wakutte jamo mu yitirivu njagadde kuwabula akummwe abakozesa oluguudo luno n'okubategeeza ki ekiri sayidi eyo kubanga abasinga bo abagenda ebwayise bo bayita waggulu tebayita wansi naye abagenda ku Hoima Road abayita wansi mwe mulina obuzibu obw'amaanyi era mulina kubeera bagumiikiriza nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba embeera bweri kati oyo gwolaba ayagala okuweta kiba kigenda mulya oyo gwolaba owa buyonja ayagala okuweta bwe benjogeddeko kati agenda kusinkana bano ate abawetera wano genda Masanafu kati ayagala okuyita mu ttano kati mu kwagala okuyita mu ttano nga bw'omulaba bwagezaako okulabika nti apalapalanya mu kwagala okuyita mu ttano abagezigezi wano we bamuteegera era bw'aba aluguddemu embeera ebeera eyonoonese ngenda kubanga mbazaayo mu studio abadaffe bagende maaso n'okutematema ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda ebyammengo byebyo saagadde kwongerako kubanga gye nkolera naye amazima gasigale nga mazima SPD Ssenkubuge siyaasa wamu ne ttiimu bw'oli nayo omuzindaalo ngubaddiza. Okay. Mwari munsubiza okumpa amawulire ag'ebweru. Ag'ebweru wegali wano. Mpaayo. Olupapula nsoose na USA Today. Nga President Donald Trump yayogeddeko eri eggwanga. Olunaku lw'eggulo. Address to the nation. Naye ng'ekyasinze kyabadde kuki ku coronavirus. N'ateekawo ze bayita travel restrictions. N'agamba nti okutandika n'olwokutaano ku ssaawa 6 ogw'ekiro abo bonna abava mu Bulaaya okugenda mu Amerika okuggyako ab'Abungereza tebajja kukkirizibwa okumala ennaku 3. Bulaaya yonna agigadde teri kudda mu Amerika. Ne Amerika naye eri hiti. Anti kaakati mwe mwagireetera mwe mwagisombera abava e Bulaaya ab'Abungereza abakoze eki abakkiriza alina liivu za obukolero obutono bagenda buwe ensimbi bweddaabulule n'emisolo egimu abagenda gijja ku payroll abantu bakoseddwa ekirwadde kino naye ng'ekikulu ennyo ndowooza empapula zonna ez'amawulire ezisinga obungi kyezasimbyeko amakanda
olw'okuba nti aweze omwezi mulamba abantu abava mu Bulaaya nga tebagenda muki simanyi kina Italy simanyi Germany Spain Portugal Bufaransa Italy Russia Kazakhstan ani totagala okujjako ab'Ebungereza bokka neera baweze omuwendo gw'abalwadde gwe balina bayitirivu banjiko baweze ate buno obulwadde bwa high class nga bwekitegeera mpegulire eddala tugateeko emboozi eno yeekuusiira ku coronavirus lwakuba nti efulumidde ku lukalu olwa Africa eggwanga lya Rwanda kakati bo pointi yaabwe eri kukubuuzaganya bwe baba nga baganye handshake nga baganye hug n'ebirala ebiriko ng'ebyo beebuuziza okutandikira New Times of Rwanda bo beebuuziza nti okutandikira mu ggwanga lyabwe omuntu akusingako obukulu bw'otamuwa handshake oba omunyoomye kakati ne beebuuza nti ne ku mawanga amalala agali ku lukalu olwa Africa kisoboka okuba nga bagenda kwebuliza nga ka distance ng'olaba omuntu n'omugamba bye tebali kyakola culture ya handshake mu Africa wano nzibu nnyo anti ne bugamba abantu bannange don't era ogenda okulanga era abantu nga beewa mikono they forget abafirika nno sebo bateekako amateeka kyova olaba wano embooko zinyooka nnyo okusinga ebweru omanyi abafirika mu kulunda kuno engeri gye bakuba ente nabo bamanyira bakubanga nti migo gye givuga omuntu omugamba nti don't do that ayinza okukigaanirako kisinzira wamukuza otya anti yenkula kigenda kivaamu mpola si waliyo nti abateetaaga eby'e Rwanda kubanga kati oyinza okwesanga nga omuntu omugamba kati abantu tebagambye okunaaba amazzi agayitakawo ng'agalaba ne sabbuuni n'agamba affe tetulwala ebyo anti oluusi ayinza okugamba ali bano n'abasanzi wano ejjekiro kwe bagamba oyo lwaki omuddugavu afa kati lwaki tomukuba miggo omukozesa ekyoyagala n'abagambye n'abalabudde ni mwami lumu yatabuse n'omusirikale gyabeera yeekwesa agenda kubanga ali kungulu wano oyo oba olina muteeka mu miggo kubanga biri byo bagamba nti owayi bw'ova mu nfuufu awo tebawulira enfuufu yange ekoze eki kati wulira bye balizoninga kalikya ojja kutondawo ebyo bibiri olondako kimu oba oyagala genda magombe oba okukuliriza kalikyayo ate abo bo bayita nawo bwamala handshake nakudda n'eno muraho ebyo ebya fiiringi ebyo kati abazungu bo nga tebanabakuliriza kugaana kupekinga bakiganye nga tebakikulembeza nnyo bali ku handshake bakigaanidde ddala Italy ne bakulaba ng'okikoze omanyi nabo balina akakaddabo gundi ekyo papa yeekwese bwekwesi ku bantu siyeekwese naye bw'anaalabikako mu bantu ate ne gundi bagigaddewo St. Peter's Square ekintu kino ekiri mu nsi muno si kyakusaaga tubagamba ekintu kino bwe kitulumba toleeta high class nti olw'okuba nze ndi mu kifo bwe kiti bapulezidenti tebatya kati masasi batya korona wali omusajja bebuliza bigere ate obulwadde kati yamanyi kyaliko President Museveni teyamusinga kutya bulwadde mu nsi yonna era tosembera yayize kano akagundi aka Netanyahu naye kati Netanyahu abuuza ati atya ensiri atya kiki kakati oyo simanyi ate bambi alina essenyiga kubanga buno bulwadde okumanya tobuleetako malala de bwe bukwatirawa togambe nti kabanziruse mu Amerika gye basinga okutondoka togambe nti kagende Italy ate olese ekyo abagagga abo amabubi balwala bagamba banziruse batwale Germany oba owedde era terina ggwanga likkiriza ate alwadde ebyo kumuleeta waabwe
ke kanyambere gakali ku corona ekyo corona kye kimuliko wala abagaga bande bagamba mumuduse mutwale India nabo tebaagala olaba kituusa ne Uganda okugamba ku bantu bulijjo tugamba bugambi nti Abamerika ne visa bagimuweera entebe kati tetubaagala wano naffe sebo twameze nankani ab'Ebungereza temujja ani yali akiwulidde ekyo tekibangawo kuba batuwa kasente kati no tojja teekayo sente zo tuffe twagala bulamu bwe bugagga to apana kujja apa kino ekintu bw'okireeteramu amalala wuwi ng'owedde okay Robert Kalema on Kampala Road embeera eyimiridde etya awo ebizimbe byolaba ebinene ezibanka zaani olabawo obugalani bw'amazzi nti sayinizi z'abantu okunaba mu ngalo zitandise oba tezinatandika genda maaso neyanza nnyo neyanza Charles James Nkubuge na Bwire Fede n'omwana w'omwami Steven Rumuba naffe abali mu studios wasuze otya munaffe atwegaseko ku Soul Television ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyalangiridde ekirwadde kya COVID-19 okuba pandemic ekitegeeza nti kisaasaanira ensi zonna ku misinde gya sasi ate nga tewanabeerawo ddagala Kalema tumuluzinze weather si ennungi ennyo eri awo najja kubanga akola attempt ngaddamu agamba nti yakiraba ku UNEB yokka ekyokunaba mu ngalo tubagamba bannange muleme kusaagisa bintu bino tufune engeri gye tweterezaamu mu maaso oba mu kirwadde ekyeriisa enkuuli ekifuuse pandemic pandemic naye azzemu n'akinyonyola n'omwana w'omwami abadde akitunyonyole bulungi nti epidemic ebaako akatundu keekwata pande ebeepanze mu nsi yonna ng'abantu bonna bali ku bunkenge era tube bulindaala mu byalo eyo gye tuva wayinza okubaayo abalala abakujjukujju abagezigezi abalina eddagala erigema ng'oli taata n'omwana poliisi bwe yakuta ababadde bagema mbu ekirwadde kinene kya coronavirus emumbwa biragala by'okunywa eddagala ly'okusala mu mibiri simanyi kwesiiganga kizigo biki ebyo byonna tewali kikola ku coronavirus n'olwekyo yajja kubanga alidde ssente zo za bwereere ekintu kyakajjawo n'abakugu bennyininyini emitwe gikyabaluma tebanazuula ddagala liri awo so kaakati ow'ekyennamukaaka oba ow'ebusitema aba talina ability egamba nti ate nze nakizudde nti omuti guno guwonya coronavirus ssente zo bajja zitwalira bwereere mu Uganda tekinaba kubanga kituuka tweyanziza because of that submission tubagamba nti ensi bwe tubetambula kaakati toko yonna etambulira ku nsonga eyo ya kirwadde ekyo nangeri gye kikiyo kyomyamu abantu mu bitundu ebitali bimu ebyensi eggulu lino mwali ogedde eryaki bilioni 3.7 MTN genda kusasula zaki zonna ku license kuza license bujja eyo kukola nga kampuni y'essimu eri emyaka 2 yabadde weddeko eno $1 million zino miliyoni dola ziri 10 ziri 10 okay katumulemu katono ate eno $1 million 10 miliyoni 10 miliyoni dola 10 hakuna mukijo omulamu gwaffe gw'essaawa eno kugamba kutya tugenda kubanga era tutunuulira bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga erya China obuyambi gavumenti bwe yali ebaweereza naye nga tetunagendayo kansooke mbajjukize Dr. Sam Nayamba ono wa Mukama Nayamba Health Products akukolera ekyokunywa kya Mukama Nayamba
gwatawanyizibwa ebirwadde okuli ulcers okuli pressure ekyokunywa kino kijja kubanga kikuyambako bulungi nnyo okulaba nti ebirwadde binene obiweweezaako ate gwatabirina ojja kubanga obigobye mu bulamu bwo kyoza obutwa bwonna bwonna mu mubiri kigogola emisiwa n'osigala ng'omusaayi gutambula bulungi ekitegeeza nti ogenda kubeera n'obulamu obulungi nga n'ebirwadde ebirala byonna obyegobyeko kakati kifune ku dduuka eryo erikuli okumpi supermarket ekuliraanye mu kikuubo gyekiri ne ku ssemaduuka wonna mu kitundu gy'ova nusu 10 weetaaga gwagenda okunywa akacupa akamu kankuwa enamba ya Dr. Sam osobola omukubirako bw'obanga olina kye weebuuza ku kyokunywa kino ekya Mukama n'ayamba naye nga nkujjukiza nti kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS namba esooka eri 0757 56 00 eyo namba ya Dr. Sam esooka ate eyokubiri eri 0780 17 4 16 0708 17 4 16 bwe tudda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero mbadde yala kubanga muguli gyalaze agenda kubanga bekikwata kuba ayogerako mayala eddakika zino twogereko ku kigambo ekiyitibwa bulungi bwansi with focus to Mbale story yeseko eddemu rubbish rubbish Mbale mu mwami lumu utwasomera si ekibuga kyebagamba nga the cleanest town in Uganda. Exactly. What happened? It fell from grace. Yeah. Banangi oyo Mbale era kyekibuzi kiki katujulire no juulira sokande story no laba nitati kisoboka tujiwulire kulembeze mu Mbale municipality ekibuga ekyayogerwako kuba ekiyonjo mu ggwanga kati kasasira kijjudde ekibatabudde abakulembeze bagamba nti abakikoleramu beeremye okusasula emisolo municipali egikozesa okukirongoosa baweze okuggalawo amaduuka agasussizza obujama naddala mu Mbale Central mu katale abakoleramu bo bagamba nti obuzibu buvudde ku bali mu kanso bennyini okulemererwa okukuŋŋaanya kasasiro nga n'emmotoka balina migangatika tulekesa gye tukozesa enkaade ne kati weeyimiridde awo emipiira gyonna temulimuuka era wadde tesobola kuvaawo kwikhala kimirwe kikhala kikhutsina busa khwafuna bulwale bukhusumbuwa lw'ebisaasiro ebyokuwunya nabi Kutos James omwogezi w'olukiiko lwa Mbale municipality ategeezezza nti abantu beemulugunya ku bujama mu kibuga ate bwe babagamba okusasula emisolo bagyepena. When we are clamping down on that in the face that a number of revenues are not forthcoming like in tax parks ABCD and yet we still need the services offered to people. Mu kitundu eky'amakolero omuli ab'embaawo n'abataxi betwogeddeko nabo bategeezezza nti engeri eyakifiiriza kanso gye bagerekeramu emisolo tebakulaakulanya kuba baabajja ku mitwalo 15 ne bakubisaamu emirundi 2. Warukusula 2 muwekanga n'ogamba nsula nti 2 ate olina ibana abanga bizinesi yemu ate abakusingako wekanga ate muno sude nyingi yabasude ajjanteka ku mitwalo 35 nemba ku mitwalo 15 nengera ku mitwalo 35 ate bizinesi ya fedha sizanga bwebi tugereka omusolo naye ate kibe bagerekera omusolo tetubifuna kuba kati ngafa abogera wano mu taxi park ojja kusanga nga swed buli ssaawa yonera tukola ki etusumbuwa. Ye Peter Rwandagali omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi Mbale atuuse okwebuuza abakulu kye bakola mu nsimbi ze basolooza mu kibuga kye bagamba nti kijama. Tegeera abasajja bwe kye baliko oba baasoma oba tebaasoma sikimanyi kubanga weebuuza omuntu era bali asula sente nyingi ate asasula ntono oba bali ku bya tribalism oba bali ku bya socialism tetumanyi emiwendo gino gibeere nga gyenkanankana. Bw'oba oli kwasesinga rutero ya stationary bw'ona obateeka mu kintu kyekimu kakati awo wetufunire obuzibu n'abantu abamu abacomplaining nti bampadde nyingi ate nga nakatono ono alina nyingi tebamwadde ekimala. Bano Kutos abaanukudde nti buli musolo gwassibwawo guliwo mu mateeka agagobererwa gavumenti ez'ebitundu n'asaba abeemulugunya ku nsimbi ezibagerekerwa okwemulugunya kwabwe bakutwale mu yafesi ya Town Clerk.
you still have room to appeal against what they have imposed on you. So there is no need for the general public to stay out there that when they are extorting, they are doing what. Tegera abasajja bwe baliko oba basoma bate basoma sikimanyi kubanga webuuza omuntu era bwe asula sente nyingi ate asasula ntono oba baliko bya tribalism oba baliko bya socialism tetumanyi emiwendo gino gibeere nga gyenkanankana. bw'oba oli kwasesinga retail ya stationary bw'ona obateeka mu kintu kyekimu kakati awo wetufunire obuzibu n'abantu abamu abacomplaining nze bampadde nyingi ate nga nakatono ono alina nyingi tebamwadde ekimala. Bano kutosa abanukudde nti buli musolo ogwassibwawo guliwo mu mateeka agagobererwa gavumenti ez'ebitundu n'asaba abeemulugunya ku nsimbi ezibagerekerwa okwemulugunya kwabwe bakutwale mu yafesi ya town clerk. You still have room to appeal against what they have imposed on you. So there is no need for the general public to stay out there that when they are extorting, they are doing what, pay somebody to do this for you. Follow the normal procedure, right, and say, I am not comfortable with this, and a response shall be given to you. Byamakumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunyo. Ebigambo naffe bitwokya naye Robert Kalema waliwo walambulaawo ate kyekitundu mwoli simanyi oba webbiridde n'ogendawo nolaba ebisaaniko bikyaliwo oba babijjawo kikyoyogera ku bantu abatayagala kubajjako ssente nnyingi bagamba ebisaaniko batuggyeko 1,000 naye ng'ate endwadde zitwetoolodde yogera ku buyonjo n'abantu bwe bayinza okwerwanyisa mu ngeri ya bulungi bwansi okwerwanirira okuyonja ebitundu byabwe gwoba osookayo. Neyanza nnyo neyanze ke bananga bali mu studios anajjukira mu biseera ebyekyenda kyokuviira ddala mu kyenda wano ku Bank of Uganda wabeerangawo ekigundi kya kasasiro buli lunaku nga kibeerawo nga kijjudde nga kisikiriza n'abatuuze b'omu Kampala bano bakalooli okubeera wano abayitirivu naye ebadde bubadde kuyita mu bugubi ennyo kubanga ekigundi ekyo kivaawo ekigundi kya kasasiro kyabeerangaawo ekiyitirivu okubanga kivaawo ne wabeera nga wakyuka naye nga kikutamye okuyita Kampala Road okwegatta ku Dasa Street ng'ogamba nti bannange bano tebamanyi nti no tuli ku banka enkulu ey'eggwanga kale bye bimu ku bintu ebijja bibeerawo era wali wempitiddewo emabegako wali eriwo yakyaliwo abo abakyalina omuze ndabye babadde bayiyeewo ebikuta by'amagi oli ndowooza bano banafu abatunda amagi mu bubaketi yakoze bye yakoze esente n'aziweza bulungi n'agamba bino lwaki ebisusunku sibiyiwa wano bagenze babirinyalinya oludda lweri emmotoka tezijja kukkiriza kulabayo naye kati omuntu wa bulijjo omulembe gwe tulimu guno ogw'ekyasa ekyabirimu obeera olina okugwa mu nsawo oba olina okukwata mu nsawo okusasulira kasasiro kuba kati kasasiro bizinesi okusookera ddala naye oba olina okumusasulira si byakumala gagamba nti abanamutwalira bwereere ebyobwereere bigenze bivaawo kakati bannambaale ndaba akusingamu kaabya kajanja nti nga mwagala ekibuga ekiyonjo mulina okubeera nga mukisasula era na wano mu Kampala bwe kiri bannaffe abannabugabo abakwata tenda okubanga basasula naye ate bw'oba nga oyiseeko mu downtown wansi eri omuddo ogwo omulungi gwe basimbye ku Namirembe Road ne ku Luwomo ate gugenda kufa olw'ensonga nti bagenda bagusuulamu kasasiro naddala oyo ava mu bintu ebitundibwa obuveera obwo buyitirivu nnyo kati ogenda kwesanga nga ekigendererwa ekyokulongoosa ekibuga ate era nakyo kifudde mu biseera ebijja mu bbanga erijja tujja kulaga enteekateeka eyo nga bwetuuse oluguudo nga bwe lutuuse naye mu empita gye nayiseemukko nga ndaba ate ebisasiro basandise okubisuulasula nti ne bannambaale ate nabo tebaawukanye na wano kwegamba n'olabira ddala nti banafe abantu oba banaateekawo obupande bubasomesa oba banaatekozesa kamera zino ze batadde ku makubo okulaba nga babayigiriza kiki ne ku katale ak'enakasero wansi awo essaawa zino bw'oba okkiriddeyo balina akatundu ke baasalawo ke bateekamu kasasiro oyo ng'ate tanonebwa mangu kuba akasasiro ono bw'aba nga ateekeddwawo olunaku lwonna kyetaaga kuva mu ssaawa ennya ez'ekiro 5 6 7 8 9 10 abeere ng'aggiddwamu tubeere nga tuli bwayonjo kati nga bw'olaba Dasa Street ono bwe tutambulira bwe tuli Kampala Road kati nga bw'omulaba ono bwafaanana ate n'emabegako yateekebwako ebintu eby'enjawulo
ebyali bikwata kasasiro mbimagamago babajja babisambasamba ne babikulawo kugamba nga ebisasiro bisula mu kitu kiringa nga akizimbe bulungi bibini bino ebyenjawulo bye baali bataddewo ne bagenda nga babijjawo naye era nabyo twalaba emabigako byali batandise obikubamu ebituli nga ebimu biwandagaza kasasiro oyo kati yembeera eyo bweri nti banaffe abantu baddidde obukyafu ndowooza okubujjira ddala amasomero kuba kati amasomero agamu gabeeranga n'amateeka ago nga bw'oyita mu muddo gw'essomero ne bakukwata bwe bati oba ojja kubitebya olina kuyita mu bukubo bwe obulala bwe bateekako kati disipulini eyo abasinga bwe batuuka eno waggulu olwa freedom naki ne babeera nga bagivaako kyova olaba nga tutuuka ku mbeera eno era nga kino kijja ne ku ngeri gye bannaffe gye bakolamu pavement zino ez'ebbali olaba Elias agenda kulaga wali abali ababnaffe ababodaboda tuba tusuubira pavers ezo kubanga tezirimu binnya kuba zirina ekifaananyi ekirala pavement ezo kyeziraga naddala ku kibuga ekiba kikulaakulanye naye mubeeramu ebinnyanya ebyo nti n'omuntu ayanguyirwa okulya ka obit n'asulamu ayanguyirwa okunywa ekyokunywa kyanywa oba naddala kati mulembe gwa bucupa n'asuula omwo mu binnyanya ebyo byalaba kale n'olabira ddala nga embeera ekyukidde ddala bannaffe abatunda amenvu ogenda okulaba nga ebikuta by'amenvu nabyo abitadde omwo embeera eyo bannaffe tebannaba kuyiga naye omuntu wa bulijjo olina okukimanya nti bwendya ekintu kyonna kyonna nga kivaako kasasiro no mutereka n'embeera naye nentuuka awali bin nensuula omwo mu dustbin oba si kyekyo n'otambulira ddala naye okutuuka ewakaawo n'obeera nga omusuula eyo mu bitundu ebimu babajjako 3,000 buli mwezi naye ate owulira nga abamu bakyayomba okuba nga basasulira kasasiro 3,000 omwezi n'ogamba kati onoomusuulawa era abamu kye bakola bamuteeka mu buveera obwo obw'enjawulo n'oyita ku makubo ng'olaba obutuumu obwa kasasiro bwe bajja abasuula mu bitundu eby'enjawulo webale nnyo obalire ddala ngenda kuba nga nkomawo eri bannaffe abali mu studios tugende ne bannambale abali mu kusiita nga baagala ate omuntu ava eri abasasulire kasasiro nga bo tebakutte ssente kwesasulira ekibuga kiri expensive okukibeeramu abantu tukibasomese tutya abantu ekibuga ndowooza n'ababikulira abamu oluusi omanyi ekyo kye bayita service delivery simanyi oba Mbale yabadde yakumeka mu disitulikiti engeri gye bazirankinze kubanga weebuuze Mbale erina ebimotoka bimeka ebisomba kasasiro emisolo bagiteeka ku bantu naye do they apportion daily money ati tabu eriwo okusomba ebisasiro obijja mu kitundu ekyo kitwala sente 10,000 Mbale ayinza okwetaaga obukadde nga 2 oba 3 olunaku bali abazisikuttemu kye batasobola kukola kubanga emmotoka ezo zisomba okusomba amafuta ago agagira bwe zityo nga bo balina ziteekako mu nsawo nti baziteeke mu kusomba ebisasiro baziteeke mu ggula emmotoka kubanga kakati bakiza abantu tebaagala kusasula misolo emmotoka ziriwo ezibisomba naye abantu bo baagala emisolo kugisasulayo tosobola kukola mu kibuga nga tosasudde emisolo egyo tebakugala oyingira otya mu Central Market y'Embali nga towadde busuulu tekisoboka cases KCCA bagenze mu parliament police lwegenze mu parliament ne bawaayo budget zaabwe ne muzisala nga temutunulidde ebintu bimu amanya abantu balowooza nnyo nti kiki ekikulu ekirala si kikulu naye obukyafu kikulu nnyo mu kibuga abakulembeze baffe ate muleme bakola kyekyo mwami Senkubuge sente ez'omusolo zaawukana ku sente za kasasiro kola okunoonyereza mu kibuga awo abantu abawangalya mu zaakeede ezo bajja kugamba buli muntu basobola okumuggyako nga 2,200 eza kasasiro kakati bw'ogatta omuwendo gw'amaduuka agali mu kibuga
gattako omuwendo gw'abasuubuzi bano abatundira eno ku bbali ku nguudo abo bonna kasasiro bamusasula kati awo wetulaba kasasiro wagenda apayiringa zibanga centers eziteekebwawo abantu bano we bakima kasasiro oyo kubanga n'ebitundu abavunanyizibwa bamukimyewo ennaku nga 3 and people get used nti wanabithaniko babikimawo wanuwa kati abantu bano ekyo kibuga Kampala wetubadde weewo kakati olaba awo kiyinza okuba nga ekimotoka kya kasasiro wekibadde nga kijja kali akantu kali ke bateekawo dustbin kajula nga tewali yakayemputayinze ne bitandika okuva flowinga byebiva tokalaba kali naye oyo bayiyeewo mu yuwe anti kyakugamba nti wekabeerawo olunaku ne luziba kale oli agenda okujja okatuukako ng'atya nokakwatako waliwo yatuddemu ebyagaze ate oluusi obwo butali emptied bano ba street sleepers ekiro bajja babwaza ne babifukumula babeeko bye balondamu bicupacupa buveera ne babireka nga babirese ku ttaka solution eri mu kubijjawo garbage collection kyekimu ku bizibu ebibuga bya Uganda byekirina twali wano and he suggested nitazina kyogera nenga nti abasajja bano bannabugabo beeraze nti balina obwagazi bw'okwagala okuweereza eggwanga Uganda parliament yandibadde evaayo ne bagulira emmotoka ate kaakati oteekawo bizinesi ate bagulire ate kati twakalaba bomu bwe tuba tugenda okuwa ttenda anti kwe kuwa abantu ab'ekibogwe teriyo muntu ayinza kuteekawo bizinesi eyo n'agigira naye ng'ate ne gye bayiwa kasasiro wajjula ebyuma byafuna bikyali kusayirensa ebyaki ebizimba eddwaliro liri gavumenti lyawa sente eryerubowa bazimba balina ettaka lye basima oluguudo lwonna lujjudde kati nakolasi oyinza okulowooza luguudo lw'ennakawuka basima ki musingi gwa basima musingi ekitegeeza bakola waliwo bitrakita nga bino kasula ettaka nga lifuluma basimasima biri awo awo Isirayiri liri yatwala bamanyi we balinawulira bikagimu tugamba ekya gavumenti okuvaayo okuyamba abainvesita ab'ebweru ono investor eyeetaaga okuyambibwa olaba nga Yutroda gyali etuuse Yutroda yali yeetaaga gavumenti kukikyongeramu bwongezi busobozi kukyongeramu bwongezi ssente taxi yali eteeredde mu Kampala naye gavumenti yagala bagichallenginga kubanga Yutroda bwe yali etuuse ngemanyi okukayanya emisolo ngega mu musolo gumutadde ku mafuta mwangi mugenda tuleetera okwongeza ssente ekyali tujja kukola waliwo edda gundi tata omanyi baleetako tata ekyo kyobadde owulira ku banka kyemugambye ku banka tata ezo zaleetanga ekintu kino kibiini nekigiteekawo nekisenawo kiri ekijjudde ezo zonna zaafa kati tulinayali benzi yali tata ze India musobola benzi wano zimaintaininga Walusimbi Mpanga yaleeta benzi tata simu Walusimbi Mpanga guno mulembe gwenaalemu gwenjogerako zaali tata ate India ndoze yazituwa nabwajogamba musobola indesiri wenaalemu ngambye Uganda sinagamba benaalemu wala ndoze gitegeraba era nawe oli wenaalemu ate siyefuga mwana wa gavumenti naye mulimu kampuni entonotono ezigezezzaako mwami Lumatu Ssensonga gyabadde ayogera mutabudde ogamba nti baleeta ebyuma ebyo bye balina okukomyawo naye kaakati abo bemwawa bagenda actually bongera okuddugaza ekibuga kubanga bavuga biroole ebyabwe si biroole buloole nga bagenda egindi nebigenda nga bikunkumukako olabira ddala abantu obusobozi bwebuganye kubanga tuyinza kubanga olongosa kibuga ng'okosa buloole mu mipiira ebiri ate bugenda nabwo bubisuula bwoba ogenderedde tekasobola webigenda okufukira twandikiyambye what's that batule babibba nabugabo yandiyambiddwa apudiiru Kampala bandikoze ekintu eki bandiguze ebimotoka 40 nga si bya KCCA nga bifumba ebisaaniiko biri oli bwagenda yabireetako bwagenda ekiteza ayiwayo vvu
nene kitezi yajjula juzi bali bemulugunya bino biri ludda wamwe you people wali ng'oyambuka katale akaawa oyo Nakasero oyo si Nakasero wali ku gundi mwe muve mu kukyaga no kibiri ludda wa ebwatunda ennyanya mu kibuga wakati Museveni aluddeko nnyo eyo bagiryawo ne basuulawo ne Kasasi nedda walabika bazimba buzimbi waliwo kye bazimba ekipya mutugambira alageko waliwo oyo sina Mirembe Road oyo gundi kuna Mirembe Road we batambulira Rumu Street the walking street yeveyo negata kuna Mirembe Road kibuga mwami lumu okimanyi naye akati yo tokyavugirayo baba gobayo ebizimbe biraba awo waliwo ne wetwagendanga edda mu disco tewabeerako mu bizibya walingawo ebizibyawo byabeera Nakasero oba yalinga Nakasero bakiki maama ng'osa awo ku luumu okwo ng'osanga abaana bannange nga bali awo mukalina eyali awo waggulu awo embeera yatabuka mu Republic of Uganda abaana amazina tebagagenda mu kiro nga bagagenda mu misana oluva mu kiraasi Saturdays okumakya 8 ne mukiyingira 12 mukyamuka mudduka mudde ewamwe ekizibya byalinga kizibya ate kwe kudda mu kiteesa City House waliko DP offices kati bazijjawo ndowooza amatoke tugalabye mu Kampala wakati naye nga basisita bafaabo bakole ne mulanda ne waliwo osanga ebituuka by'abayimbi anti ebyo byebimu ku byongera okuleeta obujama kubanga emmere ya wano is dirty kabisa ereeta dati kuba wamanna kati n'ettaka balireeterako ono n'abisaliraawo n'alekaawo amatooke agakolokomba endagala essanja byolina essanja bigirako naye ebyo byonna bidecomposinga nga abirese mu kibuga awo anti kati obuzibu buli kubali eri abandi badde babikuŋŋaanya obbiyubwa babiyiyeewa ebyo byongera ne bireeta ekizibu kubanga kati awo mukyayina wakusingira omuyindi atya ate omukyere kakati ogujjako ki n'omukyoli wakusingira kawunga but olaba nti city planner abadageza alina some dreams mu mutwe z'ekibuga ekirungi n'ebino ebirala bikyetolodde tugamba gwe munakibuga amuwinding up nzigalawo ensonga eno tugamba gwe munakibuga ali mu kibuga Mbale ali mu kibuga Mbarara ali mu kibuga Fort Portal ali mu Ntebe ali mu Sisa ewaffe nakawukanayo kati yafuuse enakiyitako kino nga mwami lumutani nanyambalira sigenda kwambalira obumotoka bwa mubuubu yafuuse munisipaali tutegeragana ekibuga kisasula emisolo sasula sente z'obuyonjo sasula sente z'ebintu ezo bazisasula gamba abayino zikozesa busente butono kiringa ekyalo omusirikale jjajja n'agamba eza security 1,000 omwezi okuuma kiki era nze tuyomba buyombi mwami Senkubuge newanze na security yange naye 1,000 sijja lumpa lubawa mumpe misirisiiti ya 2,000 ku kyalo gyenva waliyo ennyumba esasula akasasiro nga bagikyajinga 1,000 endala ng'esasula 5,000 waliwo n'abasasula ogumu ekitundu naye ssente zino mbuziba za kuyambako KCCA kuddaabiriza bimotoka ebyo bafune amafuta okujja okutwala kasasiro naye osanga ne bakugamba nti kasasiro tumuse wali debate eno teweddeeyo twagala okuwumulamu katono bwe tudda tugenda kumulamwa Fedde gwe yabadde atandise ogwa ssente ezagenda okuyamba ab'e China ezeeyongeza nga tetuzongeza tuvaawo tukomawo